Abakyala b'enkindo kana akatambi kammwe. Abakyala ab'enkindo nga guwasalibwa nga oli mu lutabaalo lw'okuzaala akatambi kano kammwe. Mbadde mbuuzibwa nnyo ekibuuzo kino nti abakyala abayina enkindo bakkirizibwa okugenda okukola. Era nga bangi bagamba nti nno tebakyakkirizibwa kugenda Bulaaya kukuba kyeyo olw'okuba nga bayina enkindo. Gano ge mazima agali emabega w'ekibuuzo kino. Era nkusaba vidiyo eno giwulirize n'obwegendereza mwannyinaze. Eyinza okuba ey'amakulu ate era ng'oyinza ogiyitako n'obeera nga omiisinze information ekyasinza okubeera ey'amakulu oba oliawo eyinza okuyamba oba okuyamba munno omulala oba muganda wo. Kati yawensabira nti wuliriza akatambi okaweeko n'oyo ayinza okkeetaaga. Amazima gali nti ennaku zino eno companies tezikyayagala kutwala bakyala basazi be baasala ebiso. Tebakyayagala bakyala baliko biso oba abakyala abayita ku kye bayita C-section. Tebakyabeetaaga. Olw'ensonga ezimu ze tugenda okwogerako, teekako nti ne bakama baffe abatwetaaga okugenda okubakolera nabo batutya olw'okuba nti tuyina enkindo. Enkindo zino eno zimanyi okwabika. Ne tutuuka eyo enkindo ne zitutabukako ne zitandika okutusiiwa ne zaabika ne zivunda ebyenda ne biyita ebweru. Oluvaawo ng'abantu batandika ono bamusaze bamugyemu ebibumba bamugyemu nabaana bamugyemu akataago bamugyemu ensigo bamugyemu bino bamugyemu biri. Kumbe mukazi wattu ebyo byonna bivudde ku kwabika kwa lukindo, bivudde ku kukoowa kwa lukindo. Era we tukusabira ne tukugamba bw'oba oli eyo gwe ng'olina olukindo, eddwaliro lye liyina okukakasa oba wawona oba tonnaba kuwona. Abamu ku mmwe mukola mistake. Olukindo terunnaba kuwona ebbanga lye baakuwa olukindo olwo okukala okuba nti luwonedde ddala tolulinze gwe n'okwata passport n'ogenda okole. Bw'otuukirako eyo ebizibu nga batandika okublaminga kampani teekako ne bakama abo b'okolera. Wabula w'oba olinzeeko eddwaliro lyennyini ne likiliyaringa ne ligamba omuntu ono ali safe era ali free okubanga agenda akola, ekyo kiba kikuyambako. Era kyovulaba tubagamba twetaaga abakyala nga yadde wayitako ku kiso naye nga omaze emyaka 2 ng'olukindo olwo lwawona oba ng'olukindo olwo terukyakulumirako ddala. Era mu ekyo ne tukusaba ne tukugamba bw'oba ozze gye tuli beera wa mazima otubuulire kiki ky'owulira. Awo nno tusobole okukuyamba kuba wonooba totugambye mazima ne tukola mistake ne tukutwala fe abagenda okugwa mu buzibu. Obuntu obwo musibye mu bulabi obutambi nga babuteekayo. Omwana wa lukindo bagamba nti bamusaze bakamaabe. Omwana olukindo lwamuvundiddeko eyo olw'emirimu gye tubeera eri nga tukola ne bagamba nti ate ono bamusaddase. So awo tubasaba bambi mubeere bamazima gye tuli musobole okututuukirira mutubuulire tumanye tutya bwe tugenda okubayamba. Teekako n'okweyamba ffe nga ffe abagenda okukutwala n'okuyamba mukamaawo agenda okubanga akuwa omulimu. Mwekyo woba oli mu mbeera bwetyo naye nga weetaaga okukola ng'oli wa C-section jangu otutuukirire oyogere naffe tubeere nga tukuyamba. Kansuubire nti ababadde balina ekibuuzo bwekiti mbazzeemu mu ngeri ekyasinza okubeera ennyangu ate ennungi gy'ogenda okutegeera. Bw'oba otegedde akatambi kaneeno komenti nga obuuze ekibuuzo kyo nawe tujja kubanga tukuddamu. Yenze Sheila Adita mwebale kubanga mutwekuumirako. Abatannaba kutwekuumirako nammwe mbasaba ke kaseera mubeere nga mutwekuumirako. Mutusange ku YouTube musubscribinge mukwate ku notification bell. Ayagala okunkubirako jangu ku Instagram yange followinga onkubire ku video chat tubeere nga twogera. Munsange ne ku TikTok ntekayo videos westi ezisomesa era ezigenda okuwabula. Mbagala nnyo.